Olwayo tubayise okubabuulira ku bigenda mu maaso mu kulonda kwa Omoro County. So twagala okubawooninga abo abatiisatiisa kandidate waffe abagezaako okumugulirira abiveemu tujje tulina akasente ke tujja okuwa nakitolemesa mwana waffe kubanga bakimanyi nti omwana waabwe eri side tamanyikiddwa nnyo bambi yakulira wano Kampala bamuyingizza mu bintu bino tabitegeera mpulira nti n'olulimi talwogera kati bamanyi obuzibu batuuseeko ku lwa kandidate waffe ono kyovuddwa olaba bamutiisatiisa ne ttiimu yaffe nga bagezaako tusala speed. Kandidate waffe yayitiddwa akakiiko k'ebyokulonda kubanga twabitegedde nti bannaffe be tuvuganya bagezaako okuteekawo obusongasonga balina bwe bajingirira bagamba nti Simon Toliti ku bantu abakusayiningira nomination form ababiri actually bagambye nti bonna mbu tebaliyo sina bantu kana amanya wagajingirira abantu bano tebaliyo ne signatures na kimbu tebaliyo kuba kye bakoze bafunyeemu 2 ku 10 ne babawa akasente era yabasanzeyo ku electoral commission nga bo bagamba nti omusajja ono tetumumanyi tetumulabangako. So kye twakoze ne tuyita banne abalala abasayininga nomination form ye ne tubatwala ku kakiiko k'ebyokulonda anti bagamba nti amanya gano siga abantu bana abantu tebaliyo tubabatwalidde abantu webali abamusayiningira nomination form era ne bali abagamba nti tebabimanyiiko tubalumiriza ne tugamba nti kakati mwekyusiza mu kitinga embazi kubanga babawadde sente naye mwasayininga forms zino nga mweyagalidde kimwakola mwali mukitegeera nga mukimanyi. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.